naye nga tetunnatandika kasooke tulengera akalango kamu neera okuva mu Empire Movie Production. Eno tugitandise saagala sawulidde saategedde kasooke tulengere kalango kano katono nnyo TAMZ Media be bakutuusaako. Kaakati firimu nnyingi ezivudde mu bannaffe bano ab'ekasenge. Ekibbo kyawa ekisogola emimonde. Ani yalete kino ekibbo kya namwandu. Ekibbo kya namwandu kirumbye ekyalo wekigirewo omanya owedde viira ekibbo kya namwandu labalulaletu lengere tabu kibbo kya namwandu movie eri ku coming soon. Eno yemanyikiddwa nga kibbo kya namwandu wosimemere wawo namwandu embugo bazimuseera we bamuzenga teyabuguma bw'ate okulekera abatuuze ekibbo kiri ekibbo kya namwandu kitwala emimonde gye wakasogola kitandika nga bajaji ne kiwuuma nga tuleyine kiikyo kituta emimonde ate kitwala misava gyokka kirumbye ekyalo wekigirewo omanya owedde viira ekibbo kya namwandu labalulaletu kino ekibbo kya namwandu kikuba n'empi. Firimu yino eri ku coming soon, very soon. Ekibbo kya namwandu, ekibbo ekya namwandu the evil basket, well again coming very soon. Empire Movie Productions.